Tulina budde bwa kusima binnya mu kkubo. Kitegeera oba owulira ng'otwagaliza tetulina mirimu, tetulina byakukola, tuteerewo bye tulina okukola, naye okusinga otugamba tugende tusime ebinnya mu kkubo tusimbemu ebitooke 5 tubale tukutegeera. Okitegeera omuntu yenna ng'okimanyi nti oyagaliza banno oba olina kututeerawo mirimu gya kukola. Si so manyi gaffe kubeera nga gagenda mu ebyo ebyokugenda okwekalakaasa byatutuukako mwana twabiraba twakoowa boyi. Twakoowa toddamu tugamba ebyo byakugenda mwana kwekunga mwana nti tugende tucyankalanye mwana. Ensi gireke etambule Uganda oba etambudde etya gireke etambule 5 twabikoowa mwana. Okitegeera katubeere mu ggeto zaffe tusirikire eno ekijja kijje tujja simbulire embalasi zaffe. Ate ffe olwedda abafango nipe twasimbula dda. Kati gwakyaleyo ng'ogamba tuwe tusime ebinnya mu kkubo boyi. Twakoowa kadingo oyo kadingo yatutuukako nnyo omwana nga 18 19 boyi. Tetuna kye twafunamu kali tulekeemu. Teekayo abaabo mwana tolinayo bantu bo bagende basime ebinnya mu kkubo basimbemu ebitooke mwana. Okitegeera tulekere eddembe lyaffe. Nze ne mba ninamu liiso mwana oba ninamu lwasa nsobola okulyamu akakomando 5 n'akabiri kasobola okunnumisa omuddo naye toddamu mwana kutukunga bya kidongo boyi. Omuvubuka ono ali mu bulamu bw'olabanga obutategeerekeka. Omuvubuka ono yali awagira Bobi Wine. Wabula abantu we twasookera ffe okwogera ku Bobi Wine tugamba omusajja omufere. Mwatulabanga ng'embizzi, mwatulabanga ng'abasiyazi, mwatulabanga ng'abagwagwa. But a lot of people bapuruvinze leero nti Nuupu teri ku mulamwa era Museveni akyaliwo. Kati abamu ne bagenda n'ali ne skin. Njagala mbalage reasoning y'omuvubuka ono. Mwe mwenna abakyali ebweru nga mubbibwa ssente. Mwe mwenna abantu abategeera ono ghetto youth n'ekyokulya kimubula. Neewulira reasoning ye kubanga yazuula. Ayina statement gy'akoze n'agamba nti waliwo lwenkera nga nnamu eky'ettaano kyange. Toyinza kuŋŋamba kugenda kwekalakaasa nga nnamu eky'ettaano ate bansibe maleyo emyaka 2 nga tonnonye. Muyinza okugamba nti mwagala okukola enguudo naye mujjukire mu kwekalakaasa kwa 2 nga bakutte Bobi Wine. Abavubuka bakwata ensuulu ne batema enguudo ne bazookeramu n'ebipiira zoonooneke ezaali zikoleddwa. Ekyo tewali akijjukira. Njagala omuwulirize naye nga tonnamuwuliriza bannaffe aba Adifa. Dr. Tyamalenze bankeberera ku Adifa. Nze manyi mikwano gyange Dr. Mathias nze yankolako. Nze Dr. Mathias era bwenfanga Dr. Mathias gwe bamujimba kubanga yankolako yandabirira yankebera yanjijanjaba wadi falungujja mu kitunzi. Kakati waliwo bannaffe aba Tavern Woods Kabushu. Gendo balabeko Tavern Woods waliwo era comedy lwa kusatu ebyokulya bandi kunywa mbaga bivulu wabera walungi Monday paka Sunday Tavern Woods kifo bannange. Menona Preparatory School Anti Bibian njagala erinnya lino kubeere mu Anti Bibian yasobola okulabirira abaana bo okuva ku bano baddekeya bono kano kaana katonja katwala mu kisulo naye ate oli ebikubi akaluma abaana bo atwala mu kisulo balinga abukalabanda bwabalya bagenda bateekamu babasaze ebitambo baleete Anti Bibian ava ku ddekeya abaana abato P1 paka ate ne P7 bali mu kuwandika namuŋŋoona wali mu kulubya bakubireko 0704 777 884 Segula Microfinance Limited bakadamu osindise ssente zo okooye mulekerawo okubbibwa ab'eŋŋanda. Dr. Tinze soogera kintu nga si kyesiga ky'ovola abantu bonna bennyimira nabo babuvunaanyizibwa. Segula Microfinance nange nayo looni gye ndi mu kusaavinga. Tugeze osindise $2,000,000 ogambye zikole kino baliddeko $7,000. Ffe Segula tuweeko ka commission zisindike tuzinone najjo zisindikidde tuzikugabanyize nga bw'oyagala tukuwe risiiti zo. Oyagala okutereka naffe osanga akasente ku kaliko amagoba buli mwezi 2%. Oyagala okwewola oyagala tukyalirako omanye emisingo gyaffe n'ebirala kuba ku 0776 91 oba tukyalireko waliyo Kasubi mu bitaala naye nkwate ekikkawo ku kyaki ya Pastor Senfuma ku mukono gwa left ekikka ku UCC oba ekyambuka eri Makerere waggulu waliwo Princess Complex level esembayo Segula weeri Kasubi Princess Complex Segula Lutunku Construction International Company Limited eyo nze nagiggulawo ne bannange bwe twasoma okuzimba because enensi yeetaaga ebintu ebyenjawulo. Nkola comedy ndi mulimi kyokka ate ndi muzimbi ne bannange twekuŋŋaanya tuwa omulimo
twagalize naffe tukwagalize zimba ennyumba yo oba oguwadde Dr. T era kubira engineer ku 0758136934 mugambe Dr. T yangambye musobola okunzimbira oba otereka akasente mpola mpola ku akaunti yaffe tukuzimbira ennyumba ye tetugula ttaka tukola tuzimba mayu n'okuddaabiriza n'okutereza compounds n'okulongoosa ewaka n'ebirala ebiringa ebyo sign out.